Ababaka akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku gw'okulondoola entamu z'emirimu mu bitongole bya gavumenti aka Cosase baafumudde bakamisona akakiiko k'eggwanga akalezi k'eddembe ly'obuntu ababadde bagenze mu kakiiko ako nga tekuli ssentebe waabwe Wangadya era ng'ono akakiiko ka Cosase kaamuyisizzaako n'ekibaluwa nga kaagala poliisi y'oku Paalamenti emuwenje emuleete gye kali enkya ya leero asobole okwanukula ku ebyo ebyalabikira mu alipoota ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti. Poliisi enoonye omukyala Mariam Wangadya emutuleetera enkya ku ssaawa. Ono kyokka talinze ebyo byonna bw'atyo ng'akedde kweyanjula mu kakiiko aka Cosase era ng'asookedde ku kyakwetondera Ababaka era n'asaba ekiragiro ky'okumukwata kisazibwemu ekintu akakiiko kye kakoze. Procedurally right that the applicant in this case Honorable Mariam Wangadya, I don't know if this is the title, also have a right of reply to respond to the same before you can rule. I believe the purpose of your issuing the arrest warrant was to cause my production before this committee. But now that I'm here, having self-delivered, it is my request that the arrest warrant abates, as its purpose has been served by myself. Obliged, Mr. Chairman, may it please members of the committee, I apologize for my inability to appear yesterday. And now that I'm here, whatever was contained in my letter, I will say it verbally. Wabula akakiiko ng'ono tannabaako kyayanukula kaasoose kumukubisa birayiro okukakasa nti byonna byabadde agenda okwogera bya mazima meereere. Wangadya Mariam Mutonyi affirm that the evidence I shall give touching the matter before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Wangadya bw'ati akakiiko kasoose kumusaba atangaaza eggwanga ku nsonga y'okulekulira kwe yali ataddeyo okukakasa oba nga kyali ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission. Is this lady still the chairperson of the Uganda Commission under Article 51(1)? Then after that, if she confirms to that, she must inform this committee why she was not attending to the committee, twice being invited by you, our big chair. No. Then after that, we can accept to take the abatement of... That my resignation had not been accepted and that I remain the substantive chairperson of the Uganda Human Rights Commission. And that is my status, Chairman. Mu kwanukula Wangadya ategeezezza nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yagaana okulekulira kwe bw'atyo n'abeera nga yalina okuddayo mu yaafeesi akakkala by'emirimu. The rejection from the statement of the Attorney General, or you received a formal response from the appointing authority? The response I received from the appointing authority was through a phone call. It was not in writing. Sometimes His Excellency the President communicates through phone calls, and I was instructed, if I had left office, to return to office immediately. And I complied with the directive of the Fountain of Honor. And the direction by the head of state was in tandem with what the Attorney General submitted? Yes, in fact, the Attorney General spoke on behalf of His Excellency the President. Ku nsonga y'ebyafulumira mu alipoota ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti, akakiiko kaabuuzizza ku by'emisango emingi egikandaaliriziddwa nga tegiweebwako nsala. The Attorney General made a recollection of cases, aging cases which have taken years. Mindful that we are talking about human rights cases, ordinarily they would be of urgent nature. Statutory evidence confirms that the chairperson of the tribunal is the chairperson of the commission, and the members are the commissioners. Now, with this kind of arrangement, where we have human rights cases staying with the commission for 21 years, I think this backlog even outcompetes the court backlog, the normal court. Kind of aging of cases at the tribunal level is indeed concerning. But allow me give a brief. Bakamishona abamu bategeezezza nga bwe bataayitibwa ate abandi ne bagamba nti entabo eva ku bbula lya nsimbi ez'ensako oba allowance okusobola okutuula. Lack of
sufficient internet in our regional offices, because these complaints are investigated at our regional offices, our 12 regional offices across the country. And we also had challenges. We didn't have, for example, scanners. Chairman, we are just invited to go for tribunals with the instruction of the chair, and then it's supposed to be the chair and not less than 3 commissioners. So we are waiting to be invited. We are ready. As long as resources are available, the chairperson comes up with a program for tribunals, and every tribunal session is consisted of the chairperson and 3 members of the commission. To keep on referring on the resources, when we were even given the additional money, 10 billion, to cover all what we are supposed to do. Like somebody said, we receive salaries, we even get allowances, we have cars, they have fuel. Why are we not going to do our mandate? The problem is that we are supposed to be called by the chair and sit and go. Let us address issues the way they are. Ennyanukula y'abakamishona etabudde ababaka era ne basalawo bakamishona nabo basooke bakuba ebirayiro boogere bulungi ekitawanya akakiiko kaabwe. Affirm that the evidence I shall give touching the matter before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Bakamishona bwe batyo batandise okusumulula ebyo bye babadde basirikidde ng'era bano nga bakulembeddwamu Simewo Nsubuga bategeezezza ng'akakiiko bwe kafumbekeddemu Namujinga, ng'era wano bategeezezza nti baatuuka n'okwekubira enduulu ew'akaliisoliiso wa gavumenti ew'omukulembeze w'eggwanga n'embitongole ebikuuma ddembe nga basaba obuyambi ku nsonga y'obukenuzi bwe balumiriza okwefuga akakiiko k'eddembe ly'obuntu. 1.4 billion shillings. The money was mismanaged. The details are all the details are here. How much? The 1.4 billion money, the supplementary budget which was given us, the money was mismanaged. Which was given to a response over conflict in the financial management. This letter was written to the then secretary, and I'm happy that you should call her. If you don't call Madam Lucy Jang, you will not know. It is even which led to her sacking. Ababaka bwe batyo bakizudde nga bakakiiko k'eddembe ly'obuntu batutte ekiseera nga tebakyatuula ekiviiriddeko emisango gy'abantu emingi egitwalibwayo okuba nga tegikolwako. Found out that things were not going well in the commission, and we wrote a dossier to the appointing authority, that is Excellency the President of the Republic of Uganda. The dossier is dated 12 February 2026. We have all the details with the use of tribunals and the rest inclusive. From there, Honorable Chair and members, we went 1 extra mile and we met the Inspector General of Police. Sorry, Inspector General of Government. I beg your pardon. That is Lady Aisha Naluze Narule Batala. Bakamishona babuuziddwa oba nga ddala waliwo omukisa gw'okutabagana nga bwe batula ku kakiiko ak'eddembe ly'obuntu ne bagamba nti ensonga zaabwe zabatuusa ne wa General Salim Saleh okulaba nga abatabaganya kyokka nti era ne bigaana. Some members went to meet General Saleh. He told them, I can't meet you alone unless you are the whole commission. Maybe my question is, the chairperson has a proposal. Even if it means going to the president, if it means that is how the commission will work together, I'm willing to go anywhere to see that the commission is one. Ababaka akakiiko aka Cosase nga bakulembeddwamu ssentebe waako Mwadanku Nnyingi boogedde ku biri mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Taasa Munnayuganda alina eddembe lye nga lityoboddwa kubanga mandate yakano akakiiko kulwana otajero mu lipooti yagamba buli obalwawo owulira emisango oba ne bagigoba watali nsonga baba bammye omuntu alopye omukisa okuba nti afuna obwenkanya kyetulowooza nti kiba kikosa bannayuganda abalala booli awo biri bye baali byekwasanga ebya ssente nga buli omu ne tukaaba nti babafunire ssente nga alipoota change bwegamba ne ssente bwe bazifuna omulimu gwabwe omukulu ogubaweebwa ssemateeka tebagukola, emisango tegiwulirwa, tebanoonyereza, tebakyala bifo binoonyerezebwa, naye ate bo bennyini bakkiriza nti waliwo
akatuubagiro era ne chairperson akyogedde ne ba commissioner kugamba beetemyemu budget ne statements zaabwe ez'essente ezitambuza emirimu mu kakiiko ako neekanze nnyo ne mmalayo nga ndaba nti essente ezibaweebwa zibasobozesa busobozesa kwesasula misaala na kwerabirira. Akakiiko kasazeewo okuddamu okusisinkana abakulu bano okuva mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu omulundi omulala okwongera okutunulira ebiri mu alipoota eya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.